Leero ku Lugonvu's show. Omuntu yali awoledde omukolo. No, teyande gwewoledde because it's only fun. Wala yangambe client wange yangambe I want to please my parents. Follow gwali wano mu Kinaawa. Gwaliwo last week but wano amwezi ogwedde mu Gwokuna. Abako batukasa 10 ngalo omukola bivuddeko dde waka bateeseteese omwala 10 omwala ateeseteese she's a teacher nga she's ali in position ya amaanyi ayisa abakungu wali abantu ab'amaanyi omuko nga avuga emmotoka bino eby'omusenyu. Sinotraka. Yasooka genda mu Lwera. Ate yajja n'ebintu. Teyaleeta bintu ku mukolo bayita boxing kalu yafuna abannaawe muje muperekereko. It was there. We even did a story. Decoration ngamaanyi nedda omukazi gwe nanenya. Womanya nti oteekateeko. Kati teyaleeta bintu. Lwaki yaleeta boxing yayo? Kati ndowooza baali omukyala yamukwe namugamba sikyazze siina ssente mpeeza ana. Ebyo byonna muba mwabitegedde. Omukazi n'akwata yana n'agawa omusajja. Sajja n'apangisawo ekkanzu n'agenda ne batuuka ewaka nga omanyi abantu abagenza okwanjula nga bateeseteese amaka gateeseteese gayi bamusiba tata omuwala yamusiba bamusiba ate omuwala musajja yasiba omuvubuka bamusiba ddiko yali mulungi naye n'omwana munenyamu era nze nagamba omuwala yemukyamutosaba omulembe guno bweyagala omusajja akwanjule musoke mweteeketeeke. Ekizibu kwe kyava waliwa twagenda nga tugenze kukyala. Okay. Tugenda okutuukayo nga bategese kwanjula. Katafasa maduba. Omanyi okutuuka ku mukolo ng'aliwo tenti mukaaga. Ng'abako bategekedde tenti namba erimu entebe 7. Ng'abako mugenze mekolo. Mukaaga. Lindirira.